omulungi yena ali eyo nze Kamyasa muntu kitatukwaniriza kanyomero kaffe kano the lawyer tugenda tunulira ensengeka y'amateeka yo wange gwe aziza omusango eyaloopye oba gwe wabidde otandikirawa ku mulundi guli twatunuulira emisango ebika by'emisango na emitendera ki gy'oyitamu oba oloopye oba gwe wabidde ebimu bibulirawa wawoogambira nti kakati wano sirina musango kakati ku luno tugenda tunuulira nti oyo gweba oyo aloopye oba wawaabiddwa nga batuuse mu kkooti biki ebigobererwa. Abantu bangi nnyo abamanyi nti omulundi gwasoose okutuuka mu kkooti we bagenda osala omusango so nga ate si bwe ekyo bwe kiri. Yo wange alimanda kyeki tuwulira alimanda bamuzizaayo ku alimanda kyo kyeki nkwaniriza nnyo kanso waffe kamukiriza ddemu ato eyanjulire. Amanya gange nze Kaweesi Kakooza nga nkolera mu Kaweesi and Partners Advocates. Yes, kakati kooti etandise okutuula bakuyise mu kooti kimala budde ki kyosuubira kooti lwesoose okutuula. Bwe gibanga misango gya criminal oba gino gye twayogerako mu kusooka egizibwa ku gavumenti, kooti esooka n'esomera eyazizza omusango n'egumusomera n'abeerako kyagwogerako oba agumanyi oba tagumanyi, kye tuyita pre-taking mu lulimi Olungereza. Kakati bw'abeera nga agumanyi n'agukkiriza nti yagukola, olwo nno amangu ddala kooti esobola okumusalira ekibonerezo. Bakisalako olwo obeera bagiramu akadde akalala. Kooti kisinziira ku kooti esobola okukisalako olwo lwennyini oba nesalawo nti nno eyongezaayoko wiiki ng'emu adde bamuwe ensalawo ekibonerezo kooti kyeneeba esazeewo. Kooti ezimu esobola okukisalirawo awo n'atandikira no ku kibonerezo kye n'agenderawo mu nkomyo oba we babeera bamuwadde waliwo kye tuyita ekibonerezo ekimu kyetuyita kya community service. N'abeera nga community service kubeera kukola ne bakulagira nti oba ogende olime ku kooti oba oyoze ttooyi za kooti oba ogogole oluzzi. Yes, ebyo ebibonerezo wabeerewo naddala ku busango olumu oba obutinitini omuntu yabbye enkoko yakubye muntu luyi ebifaanaganako bwe bityo. Yes, so waliwo oli bw'abakkiriza omusango bwe batyo bakikola, naye ate bw'aba agwegaanye nga teyaguzza olwo nno kooti ebeeraga ennaku z'omwezi ezinajja eziddako okuwulira omusango lwekunaatandika. So nga ate era awo wakati era omuntu waweebwa n'omukisa okweyimirirwa. Awoze ng'ava bweru bw'obeera olina abakweyimirira abamatiza kooti obeera osobola okweyimirirwa n'owoza omusango ng'ova bweru. So kakati gwanguwa gutya olunaku z'omwezi kooti zeeraze kisinziira ku bajulizi olumu bw'oba olina. Bw'ebeera nga babadde bonna bazze omulundi gumu kooti olumu etera okwanguwa, naye nga misango egimu naddala ng'egyo gye tugambye egiddizibwa ku gavumenti isobola okutambula kusinziira ku musango. Buli musango guba gwanjawulo mu ngeri yaagwo. Egimu giyinza olwawokko naddala gyetaaga abajulizi abangi kubanga egimu giba gyetaagamu n'abajulizi bano abakugu. Yes, twagala kulaba handwriting eno yeeyoono oba si yeeyoono. Tutera okuleetamu olumu abajulizi abakugu abakuguka mu by'emikono. So kakati olumu abo mutuuka ekiseera nga mumwetaaga naye ng'ate olw'okuba si bangi nnyo ng'ate alina kooti
kati nosanga temugenda mu kooti nemusanga oyo omujulizi taliiwo ne babongezaayo emyezi emirala ebiri oli awo n'obudde ne bugenda nosanga omusango gwandigweredde mu bbanga ettono gututte ebbanga ddeneko okusinga bwe mwali mugusuubira. Kakati bwe tudda nno mu gino emisango emirala getuyita egya civil oba egyengaso, olwo olunaku olusookerwako mu kooti bapuliida baba balina okukwanaganya bagenda kuwoza batya omusango, biki bye baneesigamako kye tuyita shadering conference. Yes, era bwemala oluva yes. Kakati emisango gya civil egyo nga bwe mbadde nambulula nti bapuliida ku njuyi zombi batuuka mu kooti kwolwo olunaku olw'okwanaganya ne bali kooti biki bye baneesigamako nga bawoza omusango gye tuyita pre-hearing oba kye tuyita shadering conference. Yes, kati era oluvannyuma lw'okubikkaanyaako abajulizi bameka boonooleeta, biwandiiko ki byoneesigamako, obujulizi ogenda buwaayo otya, then oluvannyuma kooti n'eryoka esengeka ennaku z'omwezi ez'okuwulirwako omusango. Era omuwaabi olwo bapuliida ebintu ebimu biba bizibuzibu kati okunnyonnyola, naye nga bapuliida gwe guba ogwabwe okunnyonnyola biki bye bajja okugenderako nga bawoza omusango. Ikooti egusoma gye twandiise mention, bapuliida ne balaga kiki kye bagenda okwesigamako nga bawoza omusango ogwo. So kakati oluvannyuma lw'okubimaliriza kooti olwo eteekateeka ennaku z'omwezi omusango obujulizi bunaatandikibwa okuwulirwa. Era mulina okubaamu kubanga omusango guba gubakwatako era gwammwe bapuliida kiro yasobola okubeerawo kituufu kubanga era oba okiikirira oyo yawaaba oba oyo yawaabirwa, naye nga kiba buvunaanyizibwa eyawaaba oba eyawaabirwa naawe kennyini n'okola ki n'obeerawo n'olaba ebigenda mu maaso, kubanga kiseera kituuka n'oweesanga nti nno looya yekka ne bw'abeerawo tewali kisobola kugenda mu maaso kubanga gwe eyamuwa omulimu eyawaaba gwalina okuwa obujulizi yakuyambako obuyambi kubulambika. Kakitegeeza mu pre-hearing era basobola okubuuza gwe eyawaaba n'eyawawaabirwa kubanga nga bayita mu looyawo annyonnyolayo biki ggwe by'omugambye nti olina abajulizi bameka kuba jjukiza abajulizi si balooya ye gwamubuulira abajulizi b'olina nti nina bana gundi sekitooleko kafeero ne kigundu kati naye n'abanjula eri kkooti abajulizi bajja kuba bana era be bano n'oli yensonga lwaki no naawe kennyini oba olina okubaawo kubanga omusango gugwo si gwa looya ayinza obutamanya bujulizi ki gw'onooleeta naye gwe oba omumanyi era gwakuba looya waakaama n'omugamba nti nja kuleeta n'omujulizi bw'ati. Kati ye looya n'akuwa bwemagezi nti twetaaga n'omukugu mu by'okuwandiika kubanga waliwo ekiwandiiko kino bano kye beegaana nti nno gw'omukono si gwa kitaabwe. Kati awo omukugu mu by'okuwandiika bwe tujja omwetaagisiza kati n'akuwa amagezi nti tujja kugattako n'omukugu. Guyinza okubeera nga omusango gwetaagamu obujulizi era obw'omukugu tugeze nga musawo kiraba era n'akuwa amagezi nti nti wano kati kitulina okukola tulina okuleeta omukugu mu busawo annyonnyole ekkooti nti singa kino kiba kiti kyandibadde kiti omuntu tasobola kufa bufi nga tazirise alina okuyita mu mitendera gyonna n'alyoka afa bulungi. Ku TV oli eyasooka n'akuba kitaawe enkumbi namala n'amenya ekisenge kimugwire bagambe nti ekisenge kyamusse era abafu abo bonna baba n'enjawulo. Akubiddwa enkumbi ku mutwe n'akubiddwa buloka nga ziyise buyise. Aba abakugu basobola okutunuulira embeera ne bamanya nti ono guno omulimu gwagenza okumwokya
nga bamaze omufumita ki ebiso usanga nga okwetaaga obukugu obujulizi obw'omukugu kati awo pleader wayambira n'akulaga naye ngaekisinga obukulu mu byonna nti nno awaaba n'awaabira mulina okubeerawo obujulizi buba bwetaagibwa ne mubeerawo ne mubuwa ate era ekiseera kyonna ne ba pleader bammwe nabo balina okubeerawo bagamba okusobola okwanguyiza kooti mu kulaba nga omusango ogwo gumalibwa mu budde ebiseera ebisinga ekirwisa emisango egyo nti olumu mutuukawo ku kooti ne mwesanga nga looyawo mutaliiwo kooti nga terina kyakikolera kwongerayo oba ne mutuuka ku kooti nga looya waali naye nga abajulizi be tebaliiwo era ne mwesanga mwongeddeyo emisango gye tuwoza mwesanga nga gyolezza emyaka 3, 4, 5, 6 kati kambuuze basobola okugoba omusango olw'okukandaalirira ekyo kituufu ddala nti tumuyize emirundi esatu netalabiseeko kisinziira kino gye twagambye egya criminal si kuba kuyita naye nga bwe babeera nga baguteekawo nti gulina wulirwa ennaku z'omwezi bwe ziti olwo omuwaabi wa gavumenti naaba nga talina busobozi oba teyeteeseteese kuguwulira bayinza okugwongerayo omulundi omulala n'omulala mirundi ng'esatu bwe gimuggwaako era kooti bakira esobola omubuulira nti guno gwe gusembye bw'aba alemeredde okuleeta obujulizi kooti esobola okugugoba olw'okukandaalirira era kyo kimu ne ku gino emirala egya civil oba egy'engassi najjo kooti ebeerako ekiseera weetuuka n'egugoba tugeze bw'oguwaaba n'otabeerako kyokola ne wayita ebbanga kooti waliwo amateeka amapya ge tulina ne wayita ebbanga lya nnaku 28 nga ekiwandiiko ekyasemba oteekebwayo ku kooti tolina kirala kyokozeewo kirala kyozezaaku kituyita summons for directions omusango gufa oguzikira buzikizi bwe gutyo kati okuguzzaawo oba okuguzuukusa oba olina kukola ki kukuwaaba buto omusango mulala buto ogwo ogubeera gwafa so ate era n'olulala olumu oyinza okwesanga nga mugenze ku kooti nga awaaba taliiwo naye awawaabirwa waali kooti esobola okusaba omusango ogwo ne bakola ki awawaabirwa asobola okusaba omusango ne bagugoba yes mu mbeera bwetu kati ate bwe mugenda nga awawaabirwa taliiwo awaaba waali naye nga awawaabirwa yategeezebwa waliwo obukakafu obulaga nti yategeezebwa ku nnaku zo awaaba asobola okusaba olukusa kooti n'agenda mu maaso n'okuwulira omusango nga awawaabirwa taliiwo era n'ensala n'efuluma okusinziira ku kooti bw'eba etunuulidde obujulizi yes kubanga oba waweebwa omukisa okujja okwewozaako n'otajja kooti kasita kyetunuulira nti obujulizi weebuli obulaga obukakasa nti nno oli yategeezebwa obujulizi obwo tubukola nga tukola ekirayiro kyetuyita affidavit of service ekirayiro ng'okakasa nti nno olayira n'olaga nti nno twamutwalira ebbaluwa eraga nti omusango guno gugenda kujja ennaku z'omwezi bwe ziti so mu bimpimpi bwe gityo emisango bwe gitali ensonga lwaki egimu girwa ate olumu tugenda ne mu kooti ng'omulamuzi taliiwo ne twongezaayo olumu nga looya yataliiwo ne twongezaayo kati emisango ensonga lwaki ffe tetusobola kugamba nti nno omusango tujja guwoleza mu bbanga lyako oba ebiri olw'ensonga nti wabeerawo ebigwa tebiraze yes ebisobola okulemesa ensonga okutambula obulungi ebiseera ebimu omusango muguteekateeka negugenda gugwa ku yidi waliwo yidi y'abayisiraamu eyo etabeera nnambike muki mu kalenda kati gugenda ne gugwawo ng'ate wattu kuliko yidi newesanga nga mulina gwongezaayo bwongeza guyinza okugwa ku lunaku olwaki olwa coronavirus nga tuli mu lockdown kati egyo nagyo nemati awo ennaku zifudde negibuuka negyongezebwa mu maaso so ensonga lwaki emisango egyo tusobola gamba nti no gusobola okuwozebwa mu bbanga bweriti negukola kinaye nga ekisinga obukulu nti nno awaabye n'awaaba wamu ne kooti tuba tulina okukwataganira awamu okulaba nti emisango gino
tugitambuza tutya emisango gino tugitambuza tutya okugimaliriza mu bwangu. Tunulidde oli omuntu gavumenti gweyambako wetwetagira abakugu abasoma ebiwandiiko abasawo abakuguka mu kusomesa abakuguka mu kino ne kino era omuntu oyo aloopye yasasula bali gavumenti yesasula bali ani asasula abakugu abo kooti yebasasula okubaleeta abakugu abo okutwaliza awamu bandibadde basasulwa gavumenti naye ebintu bya gavumenti birwawo bibeeramu emitendera mingi kati gwe eyawaaba omusango gwo nga wandyagadde obukugu obujulizi bw'oyo omukugu oyinza okwesanga nga kikukakaseeko okunoonya ssente olabe ng'osasula omukugu oyo ajje akuweera obujulizi naye nga engeri gy'aba nti nga bwe twagambye wali mu ntandikwa nti nno oyo gavumenti yebeewaaba era gavumenti yeyandibadde evujjirira oba eteekamu ensimbi ez'omujulizi oyo okujja okuwa obujulizi naye ebintu bya gavumenti bw'olinda nti nno gavumenti eneeteekamu ensimbi ezo oyinza okwesanga nga tezivuddeeyo. Kati kanso abantu batya buti omuntu okutya entambuza y'omusango olina agujjamu enta kikyowabula batya buti balina okitwala mu maaso kyandibadde kitya mu ngeri eyo yonna. Bantu batya buti nedda tebatya buti naye abantu kirabika batendewalirwa nza tekuba kutya natambulako emirundi gyatambudde n'atuuka n'agamba awanyuwaawo n'atendewalirwa butendewalirwa naye ng'ate bw'obeera nga weewaddeyo nga oyagala omuntu ono yakola ensobi abonerezebwe oba tolina kutendewalirwa. Kati ekyo nga kiri awo ekyokutendewalirwa oli bwe naloopa singamba ntendewaliddwa mpulirayo byekigamba nti waddemba ate ye okuddamu y'okundooka nti namusibako obusangosanga ate nemala nengujjayo oba nenguvaako ate nemuwulirira oba nanziza nze eyaloopa nanziza mu nkomyo. Ekyo kisoboka naye ate batalina kuwawaabira gwe eyamuloopa kubanga si gwe aba yamuwawaabira gavumenti yeba yamuwawaabira so kati aba yandiroopye gavumenti naye nga okusinziira kyetwandise jurisprudence ebiseera ebisinga emisango bwe gityo tegitereera kuwangulwa bantu bwe batyo kubanga yate ne gavumenti nayo yasinziira ku bujulizi obwaleetebwa newaaba kati bw'obeera nga kooti zakutwalibwamu misango kika ekyo ne bagikkiriza tekituufu ono wamusibira bwereere oyinza okwesanga nga ate gavumenti ejja kutuuka ekiseera etye okuwaabira abantu kubanga ate nga baba bazizza emisango ate nga era gavumenti evunaanyizibwa ku kulaba nti nno abazizza emisango ebatwala mu mbuga era ne bakola ki ne bawozesebwa. Bayanza nnyo kanso mu kanyumero kaffe kano tusaba tunaddamu okufuna mu kanyumero akaddako atuwuliza yenna kanso tone okuva mu kaweesi and partners ebibuuzo byonna byonna mubiteekawo